nga tutaddeko omuntu omulala owulira kubanga kisoboka ne bakwata omuntu omulala ne bamukula taata wa Ozambe kuba bibeera mu mitende ababeera balina omukolya birth certificate eraga nti yazaala Ozambe okitegeera kubanga nange omwana wange yabadde ajja Dubai birth certificate ye wabaddeko nze ne maama we n'amanya g'omwana wange visa eyo okufuluma bw'otuuka e Dubai babeera baagala muzadde w'omwana ali ku birth certificate ng'alina omwana oyo era kyekyabaddewo ne ku nze bambuta okumala essaawa 3 ku kisaawe nga baagala okubalifayinga oba omwana ki wange paka webabalifayinze soka owulirize ogenda kwogera ki kati nga tonawuliriza nedda ndi mukubuuza ekintu kimu katono nnyo nga tonnaba kusukawo awo mbadde ngamba nti like bwe babanga kampani eyo eyakola visa yali erina okuteekako Ozambe nga like muteekeko family yafulumya visa negatinga rejected oba anti kati awo byonna ebibuuzo birina kuba nga bigenda wa kampani yakola visa okutuuka ku lasti eyinza n'okuba teyateekayo visa netuuka ku lasti negamba promota nti visa y'Ozambe erina kufulumanga wa family okitegeera Ozambe awo wonna talina buzibu okitegeera kati kituuse ku lasti kampani egamba promota ti Ozambe erina kumukolera visa nga ya family nga tumutaddeko omuntu omulala naye nga visa yali lupaza teyafulumye kati seewo kagezi munnyo Zaaka nze naye kibuuzo kati bwe bakola visa nga bataddeko omuntu omulala nga tagenda kulinnya nnyonyi n'Ozambe Ozambe yabadde tajjayitawo ku kisaawe ago ge mazima omuntu gwe balina okukolera visa nga kuliko nga Ozambe kwali visa y'Ozambe okufuluma yabadde alina okulinnya ennyonyi naye ajje Dubai Zaaka kati awo wonna wonna olaba Ozambe talina buzibu nze wenagambidde nti Ozambe management ewo yali erina okukitunuuliramu Ozambe kati atandise okukola ssente mu perspective ya artist passport eira bandigikuziza kuba kati Ozambe njagala for example kunza kugamba kwa bali okutegeka show yekkata kwogenda okuyimba naye nange mbadde sikimanyi nti passport yo ya myaka mito kati okuyimba ekkata olina okubanga olina emyaka 21 okuyingira ebbala z'ekkata kati omuntu asobola okubuuza ekibuuzo n'agamba temwamanya nga mumuteeka ku posta mwayagala kukozesa mwana ng'era bwe byogera kati kyova olaba nkugamba nti show yekkata Ozambe tasobola kugiyimbako okuleka nga management ekyusiza passport n'abeera nga wa mwaka gumu mu passport kubanga talina ngeri gy'asobola kuyingira bbaala okitegeera so management yali erina okulookinga ahead ne making sure nti ekuza emyaka gy'Ozambe mu ki Zaaka kankubuuzeemu Zaaka mbadde nkusaba kukubuuzaamu nafuna information y'Ozambe ne Kyaga nti bagenda kujja Dubai ku Monday Ozambe omuyimbi ne management ye babasaba passport ya mukadde basaba Ozambe passport ya mami we lwakubiri ng'agenda kutwavulinga lwakutaano tova akubuuzizza kyekyaganye Kyaga okujja osobola okkiŋŋamba Kyaga kati Kyaga yaani Kyaga manager wali Lupazo Kyaga manager wali Lupazo okay ati nze ekyaganye Kyaga okujja sagala kifokasinga kunjagala mfokasingeko Ozambe omuyimbi ati wuliriza bulungi wuliriza usirika muganda wawe soko sike Zaaka ensonga yaganye Kyaga okujja yemu neyo Ozambe Kyaga alina dame ticket visa teyafuluma anti kakati yabayo omuntu asobola okukola ticket omanye dame ticket tekitegeeza legal suspect nati wulirizaako kati dame ticket kyogamba Zaaka dame ticket ngimanyi bulungi tosobola kukola dame ticket ng'omuntu ava Uganda ng'ajja Dubai ng'omuntu wuliriza obadde ki kati nedda kankubuuzeemu kyegambye nti bapromota be Dubai bafire batya legal suspect obadde ki oyogera biki Zaaka obadde oyogera katuwuliriza mbadde satuwuliriziganye ffenna obadde oyogera bazikola omuntu ava Uganda kati kankubuuzeemu ekibuuzo kiri kimu
Yes sir. Ozambe ava Uganda ajja Dubai. Kati oba omuwadde air ticket n'omuga agenda ku airport. Omuwadde dame ticket gwe kenyini nnyo okimanyi. Dame ticket tetobola kuyita ku airport. Owulira ekintu n'omuwa omuntu n'omugamba ati ono omukyala tumukoze twakola bano abaleeta ebintu e Dubai abasuubuzi. Agenda kubanga mamiwo. N'omuwa n'obudde obukyamu obwa check-in n'atuuka ku airport. Budde obukyamu nga bakwadde tiketi tosobola gisoma kumanya check-in. Ono mwana muto tanda twavulinga. Ina management. Uliriza omukyala ina management. Zaka. Management china sayinga mu Zaka. Ozambe sirika. Zaka. Ne lupazo nyini. Tanayiga bya traveling bituufu. Kino kigamba is my great friend. Nakatimba kwogera naye. Era abadde ampita okujja gyali ne mugamba nze sibeera n'abantu b'e Dubai yakimanyi mugaye associating n'abantu b'e Dubai saagala kubeera n'abantu ba Dubai. Nangamba okay nva kwogera naye katikati kusimu. Owulira naye kenyini tanayiga bya traveling. Ono mwana muto bapromota b'e Dubai wabanga si babbi bakumpanya ate bakakalukanye. Uliriza akubuza ekibuuzo dami ticket kitegeeza ki? Dami ticket ebeera nsaba njogereko katono. Kale kyamyogeza. Olaba kati nze ensobi teri wakati w'Ozambe n'ensobi eyinza okuba nga teri wakati wa promota naye tubikkiridde ekintu kimu ate ne tuvumaganya erinnya ly'omuntu omulala. Lindako mba nnyonnyole essaawa zino tubikkiridde omuntu eyalina okukola visa y'Ozambe kuba in the first place yalina okubeera reasonable. Tetuli ku myaka n'emyaka gy'Ozambe tetulina na kugitegeera zako kitegeera tetulina kudisclosinga wadde client nti client emyaka gyo gyabadde bwe gikoze emyaka tegirina we gy'affectingira visa banga ne bwe yaliremeddwa okukola visa y'e Dubai nga ye ona mukozi wa visa at least yali mukozi ya Sharija mukozi visa ya Sharija yaliyiseeyo bulungi nnyo nga tebamubuuzizza na myaka tebamubuuzizza jamu katika nkutangaze zaka nakaleeta omwana ennaku 2 owulira nakukolera visa n'efuluma nga taliko famire. Wuliriza nakukolera visa n'efuluma nga mutaddeko famire endala. Ngamba kibobeera kyengamba tosobola kumbuuliza zaka omuntu owatako abula omuntu omulala atambula gwateeka ku muwano. Weebale nnyo kati awenyewe badde nkwagala kyamu omuntu Ozambe okunenya ne promota naye bayinza okuba nga bamulimba era singa abaddewo wano n'ategeeza ensi owa tours and travel yalina okuba nga nedda zaka nze kyengamba kyo kino ligo soka owulirize owulira kyamu nga bwakinyonyodde owa tours and travel wekimuliira first kwogera leeti owulira bali kusaba Ozambe passport ya maama ku Lwokubiri nga show ya Saturday. Oyinza okwesanga maama talina na passport ate we baba kusaba passport ya maama ne bamukolera visa. Kitegeeza maama w'Ozambe by all means abadde alina okubanga naye alinnyonnyonya gyewa e Dubai. Tiketi ya maama w'Ozambe weeri ngiina ligo kino nkulayirira Ozambe ne wandibadde ng'awaddeyo passport ya maama we entuufu ne bamukolera visa n'efuluma. Mama w'Ozambe n'atalinnya nnyonyi kujja Dubai. Ozambe yandibadde tayingira Dubai ekyo ayagala okusiba ssente eyo ye yabadde issue of content. Zaka mbadde nkusenedda Zaka kagambe kino. Zaka oli pyana wa promota, you are defending the blood promoter. Uliriza omuntu wa visa gwe mukulembi nga talina musango. Alina omusango. Uliriza. Oliko kankubulire owa visa walina omusango we wano. Zaka oyogera obuzibu olina Zaka buli bumu. Ligo owa visa yalina omusango manyi gutya. Promoter asobola okuba nga talina information ya immigration kuba wana abantu e Dubai yamanyi kimu visa efuluma.
zino tekinika yatwogera Shamu akola mu visa Zaka mbadde nkusaba ompe ku matunjogere. Okay. Obadde oyogera Ozambe yakwata passport n'agiwayo mu ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu. Owulira ne Pazo n'awayo passport ye ne Chaga eyaleeta ddiiru eya Pazo. Bano abantu boogera kubanga nyina exclusive information yonna. Owulira kyova nakubuuzizza promota watakukumpanya aspect nsaba kuteerako ku gundiko ono abakola mu family manager wange bali awo gwe bayita kola mu family. Kati Ligo kankubulire omanye ekintu ekituufu watuwaza ntu abo gyabadde alina okola passport ya Liru Pazo yabadde alina okufulumirako visa y'Ozambe ekyo watuwaza ntu abo nzikiriza ekyo watuwaza ntu abo gyakikoze kubanga owatuwaza ntu abo yategedde nti Liru Pazo agenda kutambula n'Ozambe in the first place. Lwaki o passport ya Liru Pazo siko yatadde visa y'Ozambe ekyo Shamu okkiriziganya nange? Zikiriziganya naawe naye nze kiziganya naawe Zaka kino bw'osalawo okufulumya information kubanga abantu bakutrustinga n'amawulire g'oweereza okitegeera wali badde ng'omentioninga nti no emyaka gya Ozambe gye gimulemesezza okujja oba kitegeera Zaka kubanga kiba kikusuulayo lwaki anti ekyo kyekyaleese okusiba toyagala twogere ekisyamu Zaka okwogera amazima nti awo yabadde akola visa ne promote okubeera protected mbadde nsaba njogereko mumbuutikidde mwenna Lwego sooka olinde ono omwami bamuyita crime family ye manager w'Ozambe. Crime family agenda kwogera kasooka njogera ensonga za crime family ayogere kuba yagenda okwogera nabyo bimanyiiko. Nakola live ku Lwokubiri bino byenjogera baali ku live yange mbijjukira ne bagamba promota b'e Dubai mwetereeze waliwo ensonga ezitagenda bulungi ne bagamba manager wa Liru Pazo Chaga mumugambe visa ye bagifulumye temwagiteekayo. Owulira ekintu ekyo ne kampuni ekola visa eyo tuginamu emikwano kyova gambe tunaleeta zi audio bapromota abo bagenda kuswala twatwala nze nakuba essimu nendikodinga abakola visa ezo nembabuuza ebintu bya visa bino mubitegedde ddi ne baŋŋamba visa ya Chaga tebagituwa mbwe bigambo byabe bagambanga nti visa ya Chaga eganye okufuluma. Chaga nakolanga neera obi wange Chaga bamuwa air ticket eriddame gye bamulirako ne bagamba visa egenda kufuluma tekimu n'Ozambe bamanya nti Ozambe mwana muto ne batateekayo visa ye ne balindanga ennaku ziwe. Wuliriza Zaka obweddeosagala olimbe bantu ogambye wayogera ne kampani ekola nsaba protecting Ligo njagala yogere kino gambye oyogera ne kampani yakola visa visa y'Ozambe tebagisaayo mbadde nsaba osiiko njogere tangaaza oba kugamba ku visa y'Ozambe tebagisaayo tiri kanjogere sagala olimbe ogambye oyogera ne kampani yakola visa bakugamba nti y'Ozambe tebagisaayo kamala okwogera oyogere damu ekyo tugende mu maaso kubanga oyogera ne kampani yalekola visa mbadde nsaba osirika enjogere lwaki oyagala njogere nga gwobwedde oyogera nga tuwulira oyogera mbadde nsaba kigenda oprotecting wemba njogera abantu basirike bo baba boogera tusirika tubawa ebitiibwa we tuba twogera tebagala twogere. Owulira ye mukama wange yogera taata promota yagamba Chaga lunaku olwokubiri nti visa yo tegenda kufuluma neya disita Ozambe. Chaga n'ampereza zi audio ne mugamba kale bagambe ya disita mwana muto ate yo kiki promota kwobwo obudde yaweereza Chaga tiketi Chaga n'ampereza tiketi ne mugamba eno tiketi gye bakuweereza it's a damage ticket tosobola kutwavulingirako
Tegera otya dummy ticket. Kakana. Oyogedde ekigambo dummy ne tosobola kinnyonnyola. Mbadde nsaba wuliriza. Tegera otya dummy ticket soko onnyonnyole dummy ticket kyeki. Zaaka mbadde nsaba. Nze siri bintu bya kuwuliriza Zaaka. Abantu bakuwuliriza era bamanyi by'oyogera bituufu. Tegera otya dummy ticket. Chicken. Liko abantu bamanyi by'oyogera bituufu otegera otya dummy ticket tutandikira. Sirika. Kandi olimba. Kene mute mwalo Zaaka. Wuliriza bulungi Zaaka. Tukole tutinzo maisi mai byakulekana bembera ku live zammwe ne bakabaata ne batimo ne kulekana. Ekya omanyize mbagambe ekintu kiri kimu. Ensonga isemanyiza abantu b'omu Dubai mulekana nnyo nga muliyinga nze kikene mbadde kusaba ekintu kiri kimu kangende neebaka enkya wuliriza kikeni Zaaka ya pyala wa promota legal suspect otegera otya dummy ticket. Ligo otegera otya dummy ticket kuba oli kulimba otegera otya dummy ticket nga tolina reference number ya airline tutandikiraawo kubanga by'oyogera abantu bamanyi oyogera bituufu olimba dummy ticket kyeki kale mbadde nsaba wembajogera osirike owasobola kusirika ngenda kusiibula olimba ligo oli kulimba ate abantu balooza byeyogera bituufu tewali buzibu nyinza okuba nneema ogambye oyogera ne kampani yali ekola visa bakugambye njagala owulira Zaaka kwa musajja yogera nyingira byekitegeera bitategeera ogambe liga ali kulimba alimba Zakamaya njagala ligo agambe nti ayogera ne kampani ekola visa agambe nti visa y'Ozambe teyaliiyo ekyo tugende ku kampani yakola visa nakati njogera teriiyo soko lekemu local suspect asooka ayogera local soko tubulire ekisookera ddala oba oyagala okukebera visa entuufu kuyina okubaako email ewulira eya kampani egiprocesinga ekibuuzo kiri nti pasipoti wuliriza visa y'Ozambe oli kookya oli kwevula mugezi oli kookya tosobola kubira visa entuufu oli kookya visa entuufu bagikebera ku ICP oli kulimba ligo visa entuufu eya Dubai bagikeberera ku ICP oli kookya kakkana kale kanjokimba visa mwagiweereza ni mwaweereza air ticket sokolinde local suspect wano nange wenjagala okubuuliza dummy ticket ogikebera otya nga tolina reference number ya airline kyenjagala omanya tikeni mbadde nsaba wuliriza mbadde nsaba Zaakandeka enjokye tanfaako kanjokye anti kati nange kankubuuze Rego oyagala tukuleko oyogere oba oyagala muwuliziganye omanyi ebintu bibiri byanjawulo kankubuuzemu katono nnyo Zaaka waaba ayogera namwintafiyalinga oli kulimba ate dde oyogera kituufu ani amwintafiyalinga ligo abantu bamanyi ebintu by'oyogera mazima kyovula basagala olimbe kulogera kituufu Zaaka mbadde nsaba wemba nnemba leka mmale okwogera bakebera batya visa ye Dubai tugende uleka kakana bwefuna peeni funa peeni owandiike omuntu kyemmanyi omuntu omuwuliriza omuntu omutegeevu yenna omuntu waba ayogera afuna peeni n'awandiika nomala n'obuuza ebibuuzo naye otandika okulekaana nga njogera toba mutegeevu kyova olaba nze nagambye I don't associate with the Dubai people mumanyi byakulekaana olimba tewali buzibu kati wamma kikeni nze kagambe ebigambo byange bino wammanga ebisembayo wemba nnemba tewali buzibu ekyaka tuleete puluufu nti eyaki kakana nga tiketi y'Ozambe njiina neyali Lupazo njiina wuliriza neya Chaga njiina mujja kwawula entuufu n'etali entuufu tiketi nange nsirina sirika kyenjagala okumanya obuzibu tosirika
wazikebera bosirikize ndi mukusiibula niko bobo manyi wazikebera olyandi sana olimbe bana abali kulaba lowooza nti byoyogera bitu wakebera olyandi dami byenyogera bya kisiru byenyogera bya kisiru byenyogera bya kisiru ulidisa era dami kitegeeza njagala okinyonyola Maya Maya ezine ensonga wazitegedde ddi prime tikeni ndi mukusiibula leka nsiibule bwenti nga ngamba bwenti omanyi Zaaka njagala Zaaka muwe one ne crime family that's why twagala Regas okamaleyo wamaze ndi mukusiibula nga ngamba bwenti I can't exchange words with Zaaka kubanga Zaaka ye mkyala wa kampani zawanekoze mu visa okumala emyaka 6 byenjogera kombi manyi tewali buzibu maze emyaka 6 nange gye mmaze musigenda jjogera kuba tetulwana mu kweraga owulire ekintu ekyo byoyogera byo byonna ebya visa n'ebya tiketi olimba wali buzibu omuzungu agamba ekigambo kiri kimu kikeni action speak louder than what wakebedde otya visa okumanya nti dami era visa ye Dubai wagambe bagikebera ku email sebo uliriza nze ngenda gamba ekintu kiri kimu wamma ndi mu kusiibula nga ngamba ozambe oli mwana muto justice egenda kufunibwa kuba promota be Dubai abalimba abaana nga bakozesa bazaaka maya ne bajjawo ne basitokinga abantu kubiwandiika ebiri fake I repeat kubiwandiika ebiri fake eya tiketi gye bakuwadde eri fake visa ya passport ya dista wa myaka emeka bamuzaala mwaka ki kuba ina information kakkana myaka emeka emituufu kino kigambye bwenti wa myaka emeka ligo wayogera ne video nokola video ligo dista wa myaka emeka emituufu tewali buzibu gwekola boti buuza disita ne manager we oba ebiwandiiko sibina nga mbijje ku true source wa myaka emeka emituufu gwa passport ogirina wa myaka emeka emituufu kyetaagisa kwogera bingi nnyo tekyetaaga bintu bingi nnyo wuliriza omanyiza akamba ono omwana wuliriza nze kyesagala ono omwana future ye kyali bright okitege ono omwana alina audience y'Abannakenya abamukererezaamu naye tugenda kudawo tukwabye tumupike amalirize ng'abuze nze kati kankubulire ligo kankubulire Fresh Kid yajje Dubai n'ayimba mayina Lista muli mukuzika ya mwana mmwe bakolomota b'Dubai abagambi kino ekimwakikolako madogoze matima mpira limu 3 ne mulimba omugagga fize eganya okufuluma nennamulo ne mugano ne mulimba kino kyenjogera nkimanyi oyo promota mwenyini oyo mwasigeeganta kino kyenjogera ko kimanyi oyo promota yenyini oyo wamwe yabiniganta kyemugana tubimanyi lwaki mushudako kati sawa Zaaka njagala kugenda prime family chicken kanjogera akantu kamu chicken wenabadde nkuta video wangambye sijiteekayo mbusimanga tugenda tulina ensonga gyetugenda omaliza mumpe sente mwabadde mugenda kumpa zaaki nga size webale nnyo yayera twabyogedde nze njagala kusitinga ku principal visa lwaki teyafulumye kyenjagala okusitinga kuba kyenayogedde mu video yange byasibimanyi Zack Maya bw'obanga ositikinga ku kyokwogera ku visa lwaki teyafulumye saagala ozze kya myaka gyawo zambe kijjeemu mubazaako oyo promota mwenyininyini yasiga biniganta wano oyo promota yenyininyini zakawuliriza bw'abanga yakwata passport n'agiwa bano baani aba visa ennaku z'omwezi nga 2 omwezi gw'omusanvu tewali we bayinza mugambira kati nti visa yo tefulumye lwa myaka lwaki bamusabye pasipoti ya maama ku lwokubiri kubaligo bwagambye naye bagimusabye ku last minute kitegeeza bamanyi maama tagenda kutasobola kuba na pasipoti okulemesa omwana bino ebizanyo mubikolanga zaaka bino ebizanyo mubikolanga buli kanaku nemwekubala ne bapromota
Zaka ebya visa obimanyi tuba tetulina ku disclosinga bintu bya muntu wadde emyaka gye wadde date gye yazaalibwako wadde ki ekyo kimanyi bulungi kubanga ndaba Zaka w'osoose okujja wano ogambye ozambe toli wa mwezi bwe guti ebyo si bye tulina omugamba ekyo kye muli okudisputinga nti omwana si mayina nze kye nayogedde ekibuuzo ekibuzibwa nti omwana owange yatambudde atya kunyonyodde omwana yayiseemu okutambula si bwe kuli n'ozambe yabadde alina kuyita mu process y'emu tuwasawulira abantu be Uganda tebatagenda kutegeera abantu be Uganda tebatagenda kutegeera tebamanyi buli muntu asaba visa alina okuba professional okitegeera owa visa yeyayokeza